kale amannya nze Margaret Nakavubu bakubi yesimbye okuvuganya entebe y'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mukono nzikiriza nti bannamukono bamaze okukkiriza omulimu ogwo nga bwenzize ngubasaba ku mulundi guno bagenda kuneesiga n'obuwagizi tuwangula ekifo ekyo kati olwayo tuli wano ku mukolo gwa kusabira abaana ba P7 bagenda mu kuwummula abaana abo bakuze njagala okubira omulanga abazadde mulina gye muli okukuuma obulungi abaana abo special abaana ab'obuwala wamu n'ab'obulenzi abaana mubakuumira awaka mubayigiriza emirimu gy'okukola Uganda kati bwe tutuuse buli muntu alyako ekyo kyayize kyamanyi saba abaana mubakuume mu avoidinga okubatwala mu relatives okuwummula oba ensi kati etabuse muzadde beera n'omwana waka mubuulirire mulage emirimu gy'alina okukola muyigirize byonna by'alina okukola ne bw'ali baakuze mu nsi muno ajja kusobola okutwalaganya obulamu bwe mu maaso tulaba abasoma ennaku zino batuuka ne mu yunivasite n'emirimu ne gibabula mwaba tannagufuna asobola okubaako kye yeetandikirawo ensi eri musangirawo oluvannyuma ng'alina kyakola ebyo abaana babiyigira waka so si ku masomero gye babeera ekyo abazadde baffe bakubira omulanga bannamukono okuuma abaana safety yaabwe kikulu nnyo ate mbayigiriza ebyokukola eby'emikono eby'omutwe bye basobola okukola buli mwana omuteekereteekere ekiseera ekijja mu maaso okusoma kulungi twagala bonna basome naye naffe embeera nga bwe tugiyitamu oluusi osobola okusoma omulimu ne gutalabikirawo myaka 2-3 okyali ku street otambula oba tolina kye wayiga kulongoosa waka kutunga kola bintu bya mikono ensi esobola okubeerera enzibu naye bwe mutulaa n'abaana waka ne mubayigiriza okukola emirimu egyo bajja kusobola okubaako kye beekolera era tumukubiregereza amaanyi kubanga n'ebidongo yabigambye nti ebyo kabigende ebisangeyo sijja kwokerera awo watali bidongo taata tweyaziza obaka twamufunye era wojozeewo gabenga jjenyi ugabekompadde n'onkulembera n'ondeeta ekitungu wano nsabira abaana bana ba P7 koola bamalayika abo n'omwoyo omutukuvu abaluŋŋame buli kimu kye bagenda okukola nze bwe nasaba wampulira nga ngenda okukola ebibuuzo ebyo kankano tubasabira wulira essaala yaffe era otukomyewo mu kifo kino ku lw'abaana bano nga tuzze okwebaza ti bwe twasaba essaala yaffe wagiwulira ate nteeka bazadde baabwe mu mikono gyo mukama bawa amagezi agabikulirwa ekirungi n'ekibi tuma bamalayika abo buli awulidde ku ddoboozi lyange lino tagezaako okusagaasagana tobaganya kuddamu kwebaka bakugumula ekiro oba bakugumula ekiro balogootanenga Nakavubu yekka Nakavubu buli gye batambula oba wandika akabonero k'erinnya lyange mu bwenyi bwabwe gye bagenda tebalabenga bo banaalabanga nze mukama buli wenkusaba owulira n'ekyo okiwulidde gye munaatambula yonna nga mwogera Nakavubu 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 okutuusa lwe ndiwangula akalulu mukama abawa omukisa era muzibirire tusabe essa kubeera omubaka wammwe lwaki munkiranga ne munkola ebintu ebyo sibo omusumba bano nze mbabuulira bayibuli buli lunaku bayibuli etuyigiza mu Ebulaniya 13:7 etugaa nti mujjukirenga nnyo abakulembeze bammwe abababuulidde ekigambo kya Katonda ffe tutagenda kubabba ffe tutagenda kubalyaza amanya n'akayimira wano musumba nsoma bayibuli nsoma bayibuli ninga mwawule kati ki ekirala kye mwagala mbagana kiriwa kakati nze mbakuutira ekintu kimu mukama Katonda yalonda obuki obukulembeze naye n'abaana ba Katonda bwe bagenda okukuŋŋaana n'omulabe yakola ki omusumba omulabe yanyaga 2 ng'omukazi yanyaga nnyo nali emukono wali ng'oyinza okugamba ekitunku amanyiyo naye ne bwemugamba okujjako atalidda mukono south namuyenje naye bano abantu bamuwa akalulu era ne bandeka wano omwana waabwe omusumba sinnya nnyo okubeera omubaka w'aba n'abantu nze musumba kangubuulye ku mulundi guno sikyasaagira mu bintu bino omulimu ogwange ngukoze ensigo eyange ngisize obulungi bwange mbukoze n'okukkiriza nkuyimiridde kati bannange agenda okumpa wanika ku mukono okulaba enve wanonge mwebalabe bafa b'ekitunku amanze mumanyi ne byange mubimanyi nyongere buye kati mbagambe ki mukono yali talina masomero malungi nnyo naye taata wange omugenzi kati olw'okuba yayagala nnyo ebyenjigiriza yatujjanga ku mukono kuno n'atutwala empigi mu biseera ebyo era nze gye nakolera P7 era navaayo ne super first grade nafuna aggregates mmeka 5 naawe okitwala mu linnya lya Yesu n'olwekyo ndi mutuufu nnyo okujja amafuta agankulukutirako ate gakulukutire ne ku bano naye bwe namala P7 muzeeyi yagamba niwankubadde ofunye super first grade sijja kutwala gayaza niwankubadde bakuyise naffe tugenda kuzimba gayaza owaffe tumugyeyo eri empigi tumuleete ku mukono era taata wange ne batandika Mpoma Girls School nze ndi pioneer owa Mpoma Girls School ne tusoma mu Mpoma Girls emyaka 4 nenkola senior 4 bwe namala senior 4 mu 2003 nze nali best student mu ssomero eryo head teacher wange Semwogere David kati alina essomero St Martin wano ku Lwenaggalama musobola okumusanga ne mumubuuza I was the best student in Mpoma Girls School nenkomawo era
newankubadde nali nsobola okugenda awalala naye nakomawo mu Mpuma Girls nenkola combination sebo omusumba PCB stroke mathematics, physics, chemistry, biology ne pure mathematics. Era nempangula nenfuna points zange ennungi ennyo ezantwala mu university. Kakati omusumba nze nayagala nnyo okubeera omusawo medical doctor. Naye obusawo tebabumpa ku government sponsorship kubanga baali bagala points 25. Naye bwe naddayo ennyo nenfumiitiriza neneebuuza nga ngamba nziremu nfuna 25 nkole ntya. Mukama naŋŋamba genda osome obusomesa kubanga oyagala nnyo abaana. Ayimiridde wano maaso gammwe ndi musomesa omutendeke era nsomesa abaana ba secondary amasomo ga science, chemistry era ne biology. Nowanda emirimu gyange ngikola nnyo mu masomero. Kati bwe mbagamba nti ndi mutuufu okubeera mu kifo kino ge mafuta ge twagala gakulukutire ku baana baffe. Eriyo baana byabufuzi be muleeta ne muwa obuzindaalo buno nga talina na kyamuwendo kyagenda gatta ku mwana omutusaasire bane mutubeere. Mwebale kubikulirwa ne mumanyi nti nakavubu yekka yasaanidde okujja wano amafuta ago mwebane mwe mugenda kuyita ebigezo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nga nze njogedde kuba ngenda kubasabira essaala nga mumaze amafuta obakulukutirako basabire essaala era muwangule. Banne ebigambo si bingi sebo DEO ne DIS mwami Sali mukadde wange era yanyaniriza okubeera wano nkwebaza olw'omukisa ne mutuntu siga kawungezi siga n'ekiro ekiseera kijja mirimu girigwa tulisanyukanga tulese binywa haleluya tule